waliwo ekibuuzo kye bambuuza ebiseera ebisingawo mba nsisinkanyeeko n'abantu naddala abarasta balina reasons, tukiyita reasoning kati kinga kye tukola kati sawa zino balina reasons ze bakola abantu ne babuuza ekibuuzo ne babuuza nti ebintu ebyo byeyogerako biwandiike bina ebisomebwa kati kwenaye kwagala okubuuza eno mu bujjajja information eno gy'otuwa naddala ey'emabega mpandiike omuntu asobola okufuna ebitabo ebyo n'afuna n'obudde n'asoma kati nga wano bw'oyogedde wano n'amaana agenda referringa ku kitabo ekyo n'akisoma n'akitegeera bulungi kuba wano tuyita mu buyisi ayinza obutabitegeera omukisa ogwo weeguli weewaawo agulimisibwe ng'atendezebwe ng'awenga ekitiibwa amawanga gonna sinze nga mu nnimi zaago weewaawo bweza jjo bazzukulu ba jjajja ekibuuzo nkyeyanzizza nti olwaleero bwe tutuuse tulina obuwandiike obuyinza okuyambako n'abantu abalala okuba nga basoma ekyokuddamu kiri nti ye enzikiriza eno ey'obujjajjaffe ey'obuwangwa n'ennono baali basajja bagezi nnyo ffe twasooka okuwandiika wano omuzungu ogenda okuwandiika okola ebyapa na buli kimu kyonna yakoppa ku mwana wa muddugavu aga amagezi gasibuka Kemet gasibuka Walusi mu kifo ekiyitibwa Bugabo wali ku Walusi nsi bajjajjaffe balina amayinja amalungi ennyo agalingako ennambiko zonna eri ebyo bavumulanga kiwano waliwo ejjembe lubowa wano waliwo omusambwa bwe guti naye nga kiri mu buwandiike ebuwanuka bw'otuukawo kiri mu buwandiike awe wali omulembe guno gwe tulinnyako ennyonyi okugenda e Bulaaya n'ennyonyi weeri wali ebuwanuka byonna ebintu biri mu buwandiike birina laama byamaakingibwa tutasooka okuba nga tuwandiika wano ku lukalu lw'ensi yonna ffe baddugavu kakati kibaddewo ng'omuzungu atudibizza nga tuggyeko ebyaffe n'okubyonoona kubanga ensozi mwena mu kimanyi nti bazaasisa zigenze ziggwawo tuli mu bbanga tusigadde mu bbanga tukyalikalira tukyalikayamba wabula obujjajjaffe bwo butulwanirira ate butuwadde amagezi okumanya n'okutegeera nze nayingira mu buweereza buno nga tukimanyi nti omusamize tawandiika twayingira mu nzikiriza ne tugitandika okugitambuza ne Ssaabakabona Jjumba era nga kimanyikirwa nti tetulina kuba nga tuwandiika naye jjajja n'avaayo n'atugamba nti nedda ekibawanguza n'okutyobula ekitiibwa kyaffe kutawandiika ffe okugenda okuvaayo okukwata abantu tubalinnye ku jjoba tubalage ebyo bye byaliwo nga n'oluusi bababbyeko sente zibaweddeko abantu bayita wala okututegeera naye mubasomese n'okuwandiika muwandiika ekyo ssebo Lubale yakitulagira nti tuddemu tuwandiika era enzikiriza eno twali tugitambuza nga simpandiise ne Ssaabakabona n'agenda n'agiwandiisa ey'obuwangwa n'ennono mu bujjajja mulimu ebitabo eby'enjawulo buli w'osanga omusamize yenna buli mbuga yonna w'ogisanga mulimu ekitabo ekyebikoleddwa enkola y'emikolo amadagala agavumula endwadde ez'enjawulo nze nina bulaka buuku eya Kiwawu gye yankwasa kubanga yawandiika lino livumula ttalo lino lya bizimba omulembe ne gujja nga gudda ogw'okuwandiika bino byanzikiriza ndowooza mubiraba enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kikino ekitabo kati tunule eno enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Tondism Faith tulina ekitabo muzaawula kalaba abantu abo tulina ekitabo ekiyitibwa muzaawula tulina ekitabo manya wabulira tulina ebitabo eby'enjawulo ebize nga bikola ki nga biteekebwawo era abantu bali mu kusoma bitabo tulina ebitabo muli essaala okusinza mulimu ebitabo
omuli emikolo egy'enjawulo gyonna girambikiddwa bulungi, oba kuziika muntu mu buwangwa n'ennono, wabyalumbe mu buwangwa n'ennono, byonna tubitadde mu buwandiike tubiina kyoyagala kye tukuwa. Ebbanga ly'omaze ng'oli mu buweereza buno obwa enzikiriza y'obujjajja n'ennono, kusomoozebwa ki kw'osanze? Kusomoozebwa ki kw'osanze wakati wo n'amaddiini gano agali modern oba amaddiini agaleetebwa abazungu, omuli n'Abawarabu, omuli Abasiraamu, Abatokole, Abakatuliki n'endala aba Seventh Day, kusomoozebwa ki kw'osanze mu kutambuza enjiri y'obujjajja? Waaw sebo tweyanziza tweyanzeege. Mukulu abuuzizza nti kusomoozebwa ki kwe tusanze nga ffe abaweereza eri amaddiini ag'enjawulo, eri abasamize nga ffe abasamize, eri amaddiini ag'abalokole, abakristaayo n'abalala bangi. Tukomyewo abooluganda, tusanze okusomoozebwa ko weekuli tikuyinza kubulawo, anti abantu abo bo bwe bajja okuba nga baweereza, bajja okusookera ddala okunoonya amaanyi gaffe wawe gali bagasaanyeewo basobole okuba nga bayimuka, kubanga bo baakizuula nti tibayinza kuyimuka nga ffe twavumbula olubugo, tibayinza kuyimuka nga ffe twavumbula omuliro nga tukyayimiridde. Bwe kiba nti ffe twavumbula omuliro ng'olwaliro kisinza okuba ekyettunzi mu nsi yonna, buli kimu kikozesa muliro, ffe tuvuddeyo okujja nga tuvumbula ebintu eby'enjawulo ate eby'omuwendo. Omuzungu kwazze ng'alabira, bw'olaba ekisimu eno baagikola okuva ku maanyi ag'ejjembe. Entambula yero n'enkola y'emirimu naga katukole essimu. Bw'olaba ennyonyi, oyo ye kibuuka omumbaale yalwaniranga mu bbanga. Ebintu byonna ennambiko zaabyo biva ku ffe bajjajja, ffe tuzaala, ffe tulera. Awo ne bajja n'enkola okuggyawo kino ekyaffe, bo basobole okuba nga bayisaawo ekyabwe. Kale buli ddiini yonna yajjanga ekulembeddwa ba missionaries. Ekyo kigambo missionaries kitegeeza minsoni, kitegeeza ebigendererwa eby'obunyazi n'okuggyako ky'olina bakuwa ekyabwe. Bayitibwa ba missionaries, baali banyazi. Abantu abo si bavumbuzi, ffe twavumbula ne batuggyako ekyaffe, ne bakitukyaya n'okukitukyaya, ne bakyaya abantu nti essabo bbi. Abaana baffe batukyaye kubanga bali mu balokole, bali mu kyaki, bali mu ekereziya. Ffe tukomezaawo enzikiriza eno okugibannyonnyola, lusanze obuzibu bw'amaanyi. Abantu mikwano gyaffe bw'otunuulira omukulu ng'oyo alina ekitongole, alina kampani, ye ali wano, naye mu kampani ye ojja kwesanga ng'aliwo omu. Oyo alina kampani mwakolera abantu nga 100, naye ojja kwesanga mu kiseera kino kale tulinako abantu nga 10 mu kampani ye, ey'abantu 10. Abantu abalowooza basinzizaawa, bamuwagira gye mu ssabo, kyokuddamu kintu tebamuwagira. Tulina okusomoozebwa kw'amaanyi olw'ensonga nti abantu abasinga obungi bali mu ekereziya, bali mu muzikiti, ate gy'emikwano gyaffe, tukola nabo ku mirimu, be tutuma, be baana baffe, be bakyala be tuwasa. Kubanga ng'onoonya mukyala gw'omusamize, jjajja w'abaana, omukyala ow'obujjajja ogenda musanga mu maka luddawa, era ogenda kuwasa musiraamu, ogenda kuwasa mulokole agambe nti shiriki billah, lubaale tumugye mu maka muno tufune emirembe. Naye ng'empewo ze zimuwasiza n'ensimbi ezennyini ezigenza okwanjula ewaka gy'omugye omukyala, ente gy'oguze n'ebigenderako byonna obijje mu lubaale. Ne bo baalookinga. Kale okusomoozebwa kwe tusanze abatukula baffe mwenna kubeera nti tukolera mu society eyawambibwa abazungu. Baganda baffe batulwanyisa, baganda baffe be batukola ki, be batulwanyisa, abooluganda lwaffe abayitaba amannya ge gamu ne ge tuyitaba,
ab'ebika byaffe ab'oku byalo gye tuva, abantu abo basigala mu ekereziya, ffe ne tujja mu kusamira, so bangi nnyo tuli batono. Kwe kusomesa watusanze eddiini zitulwanyisa akuba nti zawamba, zitujjako ekyaffe, zitujjako ab'eŋŋanda zaffe, zo ne ziraga nti ze ntuufu, neffe twasookawo, ffe bannansi agenda ffe tuli ku kituufu. Nzikirizibwa okuva mu muzikiti kati nga gy'olwokutaano oba okero olwaleero ku Saturday ku Lwomukaaga ne ngenda mu kanisa y'Abadiventi, oba nenva mu church olw'Essande nga eggulo limu olw'Omukaaga, oba nzikirizibwa okuva mu masinzizo ago, mu nnaku zaago. Ku lunaku olw'Omukaaga obujjajja, enzikiriza obujjajja lwesinza nenzija mu kiggwa ennono, ab'ennono gye basinziza nembeegattako. Wow. Ekibuuzo ky'obuuzizza kirungi. Abuuzizza nti nzikirizibwa okubeera nga nva mu ekereziya ku lunaku lw'Omukaaga oba olw'Essande nenzija mu ssabo nembeegattako. Nga lubaale wa bajjajjaffe ennono kwe tuze tutambulira, tiwaaliwo mbeera yonna yakubeera nti omusiraamu oba omuwalabu ng'avudde Saudi Arabia oba ng'avudde Jordan e Oman, ng'avudde mu nsi ye, omukatuliki ng'avudde Vatican, nti titumwanirize mu ssinzizo lyaffe, tikiriiwo. Akati entalo bwe zize nga zibaawo, abantu abo nga batutega obutwa ebabikoze, abantu abo nga batulwanyisa, batuvuma, lubaale bamutuumye sitaani bamuyisa ebyokoola. Bw'owulira nga balangirira faya babeera bagoba bujjajjaffe. Oyo kitaawe yafa n'aziikibwa emmanju oba ku luggya, oyo maama we yafa n'aziikibwa awo mwamuteeka gwe bagoba. Abantu abo bo bwe baava ne baba nga batulwanyisa, naffe twassaawo embeera ey'okubalwanyisa. Abantu abo mu kubalwanyisa tuvudde ntwekya sapuli zaabwe. Bwe baayokya omulundi gumu, bwe baayokya amasabo e Masaka, Faaza n'alangira, omu yavaayo n'alangira nti twokye ekikwendo kya kwokya amasabo. Kitwalako ne tugenda e Walusi, naffe ne tuteekawo kamera ne tulangira, tugamba nti abantu batuwalana, naffe tugenda kwokya Bayibuli, ne twokya Bayibuli, ne twokya sapuli, ne tuzookera mu kamera. Ne tussaawo enkola naffe ey'okubalwanyisa. Bwe baava ne bawanjaga ne tubagamba nti kakati okuva naleero nammwe mulekerawo kwokya amasabo gaffe, tugenda kuddamu kwokya Bayibuli zammwe, ate bwe mutaakikomye tugenda kwokya n'ekereziya nammwe zammwe musinziza. Tubasaako amaanyi. Ekyo kyatuyamba nnyo, era abantu abo ne balekeraawo okuba nga bakola ki, nga bookya amasabo gaffe. Baali bakikola lunye nga bavuddeyo nga batulwanyisa direct, so si indirect. Akati mu nkola eyo bwe bazze nga bakola ebintu ebyo, naffe ntukola ekyo, twali tukola kubasoomooza na kubalaga nti naffe tuli mu nsi yaffe, era ekyo bwe kyakoma naffe tukyabalinako buzibu, era omuntu asobola okuva eri najja mu ssabo nga bajjajja bwe baakola. Nze nalako ku bawalabu, nali muto nnyo naye muzeeyi wange yalina essabo nga ddene nnyo ate nga lya ssubi. Abawalabu abo bajja ne baliyingiramu ne banyumyako naye. Nange kennyini ayogera naawe bazzeeko ne bankyalirako enfuna ez'enjawulo. Naye ekitubalwanyisa kuvaayo kwokya amasabo gaffe. Ffe mu lubaale tetulina mpalana, mu lubaale mu bujjajja tetulina mpalana kubanga ffe tuzaala Abazungu. Omulongo oyo gwola ayitibwa Namagoye, oyo mulongo Kiwanuka eyazaalibwa n'omulongo Kato bwe bwa Kintu.
Kiwanuka yatumibwa Waswa nti oswadde mu banno kubanga gw'oli mweru ate nga banno baddugavu. Obwo bonna bujjajja ffe tuvaamu omuzungu. Ffe bajjajja, ffe tubazaala, ffe tubalira. Naye olw'enkola ey'okutulwanyisa tubitaddewo lwa mbeera eyo era nze bw'ojja musamuka toddanga mu ekereziya. Toddanga mu muzikiti. Toddanga mu kyaki. Okuva n'olwaleero sigaza obujjajjabwo bwe bugenda okulaba bugenda okuweereza lwaki tubalayiza kubanga bookya amasabo gaffe. Awo wali obuzibu. Kati nga tumaliza Jajja. Mbadde nsaba onyonyole omulabi wa Itos TV yaffe gye tuliko. Ogwo baguyita muge? Baguyita omuge. Tunyonyole kitegeeza ki? Era lwaki gwakolebwa bwe gutyo? Nga tumaliza tulaba mwenna mbalamusizaako nnyo nabeeyanjulidde ne muntegeera. Tuli mu kuyiga n'okusomesa oba okubanyonnyola obuvo n'obuddo obw'obujjajja bwaffe ewamu n'okubalaga nti buli kimu kyonna kye mulaba gibeera mikolo. Okwambala ng'oyo bw'ayambadde ekkanzu oba nga bwe nnyambadde ekifundikwa waaliwo obwereere. Kubanga mu nnono y'okutondebwa kw'omuntu teyajja na lugoye. Jjajjaawo yasooka teyalina lugoye. Bw'oba teyalina lugoye tulina kuddamu kola mukolo. Jjajja okumulaga nti osaanidde okuba ng'oyambala egyo emikolo jjajja gikolebwa bajjajja baffe. Olwaleero olubaala ajja kubanja bubanja oba ng'akuliya nti mpe ekkanzu yange otagimpe nakola kino oba nakola kiri banakujjamu engoye nosanga omuntu nga mulalu ali ku kkuba agudde eddalu bamweya n'amuluma lubaala abeera akuliya mpe ekkanzu yange mpe ekikoyi kyange mpa gomasi yange. Ebyo gabeera mabanja g'osasula kubanga gakolebwako emikolo ku bajjajja baffe emyaka mingi nnyo emabega. Kale nno mu kuwunda n'okujja nga twambaza obujjajja bwaffe mu bitiibwa egyo emikolo gyakolebwa kuva mabega mu bujjajja bwaffe. Engulu eno nga bw'ogiraba olutembe sisize nalwo kubanga terusituka nga ngenda mu baana terusituka olutembe olwo ndwambala nga ndi ku kiggwa era nga ngenda ku mukolo gwa kuzaala mwana oyo. We wava omukolo oguweesa omwana olutembe nga bw'olabye ono abadde atudde awo nannyini mbuga eno lwajja aliko jja mugonza naye abadde n'olutembe. Kale mbanga ngenda okukola omukolo ogwo lwendooka nyambala olutembe olwo. Olutembe kiringa mweso gwa jjajja tebisituka tibivaawo mu nnyumba naye tutambuza oluusi amakanzu mutabalo olw'emizimu oba olwamuwanga. Tutambuza engoye ez'enjawulo okusinziira ku ntabalo ze mba ngendako obwe buyinza bwe mba nnyimiridde bwe mba ntambuliddemu. Bwe tuteekako guno ku mutwe enungule. Enungule eno ya Bwakabaka. Kino kyanjawulo ku kyoli tibifaanagana. Ojja kusangawo n'ebirala era ebijja byawukana. Ojja kusanga bano bannaalongo tukibuze na basenga naye ojja kumusanga nga naye kyeyeesibye kyanjawulo. Ogwo tuguyita omukaako ogwa nnabuzaana gwe gwambazibwa omukyala. Ffe abaami tutikkibwa ngule ya Bwakabaka. Weewaawo engule eyo ey'Obwakabaka etikkibwa ffe abaami kubanga senkulu bw'abeera senkulu. Kati wano nzijidde mu ddala ery'obwa senkulu nanyonyodde ekikooyi nanyonyola ekifundikwa kati nnyonnyola kino wano buno bwe bwataata era eno engule ya Mukasa. Ekiraga nti wendi oba wentudde nze taata w'ekifo ekyo newankubadde nga byonna mubirabye nzijidde mu ntabale z'amayembe nzijidde mu nkola zonna naye kino kiraga nti nze taata w'ekifo kino. Eno y'engule eya Mukasa. Buno bwe buzadde wano bwe nsinzira mu nnyota eno okuzaala omwana bwe mba ngenze mba ngenda mu baana bono bakyalira nteekako ngule eno ya Bwamukasa kubanga mba ntambudde nga taata ow'abaana abo. Kyokka bwe mba nga ntudde eri ntuula mu ngule eya Muwanga ey'omusajja omukulu Muwanga nga ntudde eri ku kiggwa
era mba neebikidde olubugo kubanga enkola eri ey'okubanga talabibwako wadde nga yavaawo nera asigalamu okwekweka. Omwezi ne bwegwaka gutya temubulamu kaakiro. Kale mwange era bw'ava najja ku lukiiko asigala nga yeebikkiridde olubugo olulamba mba ndwebise n'ebirala bingi ebibaawo nga byawula. Buli mwaliro gw'embaako wabaawo ekyawula. Kati omwaliro guno gwenyimiddeko mu kiseera kino gwa bwataata nga nekiraga nti gwa bwataata gwe muge guno gwa mukasa mbeera nzize mu baana mba nzize kuzaala baana. Guno omuge gwampeebwa kitange nange naye nga gibeera mikolo si byakutunga tibogende mu dduuka ogugule nedda bubeera biyise mu nnambiko ezisaanidde ensonga lwaki olanga ngwambadde. Tweyanza nnyo jjajja weebale nnyo weebalire ddala. Olwaleero tugenda kukoma wano pozi osangibwawa? Weewaawo sebo neyanziza nnyo. Nze Kiwawu Mukumbya amanya njagaddamu ekiseera kyonna. Ntuula ku mutala ndi muno mukyagwe mwennyini. Tuula ku mutala guyitibwa Kasala. Bw'otuuka awo mu Kalagi okuvaawo kilomita ziri 3 okutuuka ku mutala Kasala. Mu Kalagi tulinawo ekifo n'ennyumba eya kalina gye twazimbira omusambo bamweyana era n'ennyumba endala ez'obujjajja bweziri kubanga eyo yentandikwa yange. Najjawo ennyumba ya Mayembe, najjawo ennyumba ya Muwanga n'entandika awo e Kasala. Kati maze emyaka 17. Kasala wewala ennyumba y'omusajja omukulu Muwanga, disitulikiti Mukono, Eggombolola, Kyampisi, omuluka gw'ekyabakadde ekyalo e Kasala. Wewala ennyumba ya musajja omukulu Muwanga mwenzijulira nga jjajja w'abaana. Weewali ennyumba ey'amayimba Matabaazi ennyota ensitudde okuva wano era bano bamaze kujja mu nnyumba eyo ey'e Kasala ne basaba okuba nga nsituka nsobola okuba nga ntuuka wano. Y'ensonga lwaki ndi wano seereese bwereesi. Ennyumba y'Amayembe nayo eri awo Kasala. Waliwo mu lubiri omwo ebintu bingi. Mulimu obuyinza oba obukkiro obwa Kiwanuka, mulimu olubiri olwa Ndawula, mulimu ekyoto kya Ddungu kya Ggombolola, mulimu ebyoto by'Abachwezi, mulimu ekyoto ky'Abamweyana, mulimu ekyoto kya Kabaka Bulamu, mulimu ekyoto kya Ndawula, mulimu ebintu bingi nnyo mu kifo ekyo era tutebenkezezza kubanga tutambulira mu nnono, muzi na mu lukoba bintu bwenfaanana ssebo. Weebale nnyo jjajja weebali ddala olw'obudde buno bw'otuwadde omukisa gw'otuwadde okulaba ng'onnyonnyola bazzukulu bo bonna bakulaba ku mukutu guno n'okubasomesa byonna bye tusobodde okuyiga olwaleero. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Obadde ku iToz TV programu yaffe My Heritage. My Heritage kitegeeza nti tukuleetera byonna ebikwatagana ku buwangwa bw'Omufirika era nga tukakasa nti tugenda kwongera okuleetera bingi nnyo documentary zaffe ze tugenda okukola. Ebbanga tetusogenda lisobola ddikwa kubanga tugenda kukola tusuubira okukolera emyaka nga 2. Ffe tuba tuvuddewo n'abasigaddewo bagenda twala omulimu guno maaso okulaba nga otegeera ebintu byonna twasalawo okuba nti bikunnyonnyolwa abantu ababitegeera. Tetugenda kubisoma mu bitabo tubikunnyonnyole ffe aba iToz TV. Nedda tugenda kuba tukutuusaako tunoonya abantu bonna abakadde, abato, abakulu okulaba nga bakunnyonnyola ebintu ebyo mu butuufu bwabyo kubanga baba babitegeerera ddala era nga tutandikidde wano ku Lwajjali. Mwebale nnyo mwebali ddala mulinde vidiyo zaffe eziddako musigaleeko mwebale nnyo.